Olubereberye Ssuula 39 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri, Potifaali omwami wa Falaawo omukulu w'abambowa Omumisiri n'amugula ku Bayisimayiri abaamuserengesaayo. Mukama n'aba wamu ne Yusufu n'aba n'omukisa, n'abeera mu nnyumba ya mukama we Omumisiri. Mukama we n'alaba nga Mukama ali naye era nga Mukama amuwa omukisa mu buli kye yakolanga. Potifaali n'asiima Yusufu, n'amufuula omuweereza we ow'enjawulo, n'amuwa okulabiriranga ennyumba ye n'okukuumanga ebibye byonna. Awo olwatuuka bwe yamala okumufuula omulabirizi w'ennyumba ye era owa byonna bye yalina, Mukama n'alyoka agiwa ennyumba y'Omumisiri ku bwa Yusufu. Omukisa gwa Mukama ne guba ku byonna bye yalina eby'omu nnyumba n'eby'omu nnimiro. Potifaali n'aleka byonna bye yalina mu mukono gwa Yusufu, n'atamanya bintu bye byonna okuggyako emmere gye yalyanga. Yusufu yali mulungi nnyo mu ndabika, n'amaaso ge nga gasanyusa. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, omukazi wa mukama we n'atunuulira Yusufu n'ayogera nti, "Weebake nange." Naye n'agaana, n'agamba omukazi wa mukama we nti, "Laba, mukama wange tamanyi ebiri nange mu nnyumba, era yateeka byonna by'alina mu mukono gwange. Tewali asinganza obukulu mu nnyumba muno. So teyasigaza kintu obutakimpanze, wabula ggwe, kubanga oli mukazi we. Kale nnyinza ntya okwonoona okwenkanidde wano n'okusobya ku Katonda?" Newankubadde ng'omukazi oyo yeetayiriranga Yusufu buli lunaku, naye Yusufu n'agaana okusula naye wadde okubeera naye. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Yusufu n'ayingira mu nnyumba okukola emirimu gye, nga tewali basajja balala mu nnyumba. Omukazi n'akwata Yusufu ekyambalo n'amugamba nti, "Weebake nange." Yusufu n'aleka ekyambalo kye mu ngalo z'omukazi n'adduka n'afuluma ebweru. Awo olwatuuka, omukazi bwe yalaba Yusufu ng'alese ekyambalo kye mu ngalo ze, naye n'adduka n'afuluma ebweru. Omukazi n'alyoka ayita abasajja ab'omu nnyumba ye n'abagamba nti, "Mulabe, baze yaleeta muno Omwebbulaniya okutujooga. Ayingidde gye ndi okunsobyako, ne ndeekaana nnyo." Awo olutuuse bw'awulidde nga ndeekaana nnyo, n'aleka ekyambalo kye mu ngalo zange n'adduka n'afuluma ebweru. Omukazi n'atereka ekyambalo kya Yusufu okutuusa mukama we lwe yakomawo eka. N'amubuulira ebigambo bye bimu nti, "Omuddu Omwebbulaniya gwe watuleetera yayingira gye ndi n'agezaako okunsobyako." Awo olwatuuka bwe naleekaana ennyo n'alyoka aleka ekyambalo kye gye ndi n'adduka n'afuluma ebweru. Mukama we bwe yawulira ebigambo bya mukazi we bye yamugamba Yusufu bye yakola, obusungu bwe ne bubuubuuka. Potifaali n'atwala Yusufu mu kkomera, ekifo abasibe ba kabaka mwe baasibirwa n'abeera omwo. Naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu, n'amukwatirwa ekisa, n'amuwa okusiimibwa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera. Omukuumi w'ekkomera n'akwasa Yusufu abasibe bonna okubalabiriranga, era n'amuwa obuvunaanyizibwa ku buli kintu ekyakolebwanga mu kkomera. Omukuumi w'ekkomera teyatunuulira kintu ekyali wansi w'omukono gwa Yusufu, kubanga Mukama yali wamu ne Yusufu, n'ebyo bye yakola Mukama n'abiwa omukisa.